ayona joso berango tulaba tukwanizaako nnyo ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo muzadde Megaton Gemanya ndi ne mwami Gideon Tugumye Gasia muzukuru wa Ndere agakyara emijera Kakuru Town Council onenamu Rama County abana bagamba nti kali onenamu wanenamu kweza ko mwami wagira wanenamu kigambo kya Rusoga nti ogira nozinazinamu Good smart. Ne yanziza National Consultative Forum. Kakati eyo ekyo kibiina kye kigatta ebibiina by'obufuzi ebiwandiike mu ggwanga lyonna. So katubeeramu ndi memba kati njira olwalo ngambe kanteekemuko kansulemuko muli mutya gye tuli abingi bitambula mu ggwanga akatambi wakalabi akatambi nakalabi naye nalabye bulungi tusogere ku Kalumbuye ng'agamba nti Mwami Kyagulanyi baganda be bonna gundi yabatutte President Museveni naye Lumbuye lwaki tayogera ku Kyagulanyi yennyini yagaana okwogera ku Kyagulanyi Lumbuye oyo goolaba balya Lumbuye bamulyamu olukwe bennyini muganda wa Bobi Wine yagenda ettake n'amunoonya oba wagenda okumukwata luli oba kwata Lumbuye nga muganda wa Bobi Wine yamuliddemu bali awo banti alina bangi muganda alina bangi ne bamulyamu olukwe era ne bamukwata Lumbuye bw'omubuuza amulina ana muganda ali musemwayi somu akusala abalala babiri bali mu iso basasulwa byaddala ate kati mwe mubadde kimwe mwe anti mwe bikuru temumanya bwe twabagamba wano tugamba nti Balubongoya bandi bonna balina abantu baabwe era ffe twabagamba wano Balubongoya muganda wa Kano Night ali mu State House toyingira tonawe oyitanga abantu abo weebali ng'olowooza ogenda mu opposition simanyi olwopa Balubongoya ng'akuwuliriza ate muganda we ng'ali eri ng'ogenda n'oyogera ku Kyagulanyi nje twe twayogera ku Kyagulanyi mu iso we twategeerera ne batugamba nti oyo muveeko no projekiti yaffe mumuveeko era nzaawe nabiteera n'embivaako bali ku mirimu gya gavumenti. Mwami Kyagulanyi mwali muti Kyagulanyi yennyini naye ali ku mirimu gya gavumenti Kyagulanyi era wanaavirewo wanaamaliriza kati bateekawo embeera yeefuule nti ayogerera mu bazungu naye ng'embeera gy'ateekawo bagenda ate kumuleeta wano babeere ng'abakola negotiation ng'abateesa bamugabe bamuleese kubeera minisita oba si kyekyo agende mu buwanganguse naye nga gavumenti yeebikoze katalowooza kiki ekigenda ki ekigenda mu maaso Kyagulanyi yakkiriza dda era Kyagulanyi wa gavumenti kati gundi byayogera Lumbuye byayogera nti bamuliddemu olukwe ate bamuliddemu olukwe yabadde yakola mulimu ki bw'omubuuza bwe yajja wano bamukwata bamuleeta wano yaddayo atya Lumbuye mubuuze bamukwata ttake bamulemerwawa Lumbuye yakola diiru ne Lumbuye yennyini naye Mbega ne Lumbuye yennyini Mbega ne Lumbuye yennyini Mbega yagijjawo kubanga nze Lumbuye sikwataakinga ng'omuntu nkumanyi naawe omanyi byokola bimanyiddwa naawe omanyi byenkola naye ekikulu kiri nti bakuliddemu batya olukwe era batya kubanga wakimanya dda ne Bobi Wine yennyini bwali okubira akadingidi naye kennyini wa gavumenti centers gya mu gavumenti buli kimu kyonna akola emirimu gya gavumenti lwaki tewabagamba abantu wandi bategeezezza Mwami Lumbuye ng'agamba Mwami Kyagulanyi baganda be bonna si baganda be bokka bano abalala va ku chairman Nyanzi bagenda in fact ne Bobi Wine alyoka agende bye bagamba nti yabuze yali wa General Sale Saamwendo Gwekiro yaliyo Saamwendo Gwekiro yaliyo ate kati mumuwakana lwaki abaamukweka awakanya gavumenti nze kankubuulire Sale wali omuliddeko ng'awa omuntu wa NRM sente nti yawadde gundi emitwalo ba opposition ba musician bawa sente wali omuliddeko nti yakyaziza olukiiko lw'e NRM kujja gwe yakyaza juzi yali gundi bwe yawoja egirasi y'obutunda n'agaana okuginywa Anita Among ate yaginywa ate yaginywa buno bwe batuwa buno butono ate bali balungira ddala ak'amaanyi basobola okumulunga yagaana okukanywa akatunda so anyway mwebyo byonna
nze njaga kubuulira amazima Kyagulanyi ne gavumenti bali omuntu omu eyayingiza ebyobufuzi Kyagulanyi yali General Kayihura General Kayihura amanyiddwa mu mbeera ze nti yabimuyingiza anti yali amumanyi yali mukwano gwe tomanyi yayimbanga bino ebyokugamba nti simanyi enjaga bave ku njaga bave ku biki ng'afuna ssente naye mwali mu diiru ze baakolanga bonna kati yamuyingiza ne bamuwa ne ssente kuva olwo mukwano gwa General Sare era toyinza kwogera ku Kyagulanyi eri General Sare fenna ebizibu bye tufunye obutafuna ssente obutafuna ki lwakuba twayogera ku Kyagulanyi tayogerwako mu State House tayogerwako oli muganzi mu State House Kyagulanyi bamwagala Kibalama yagenda mu State House ng'agenze ulira ng'agenze nga bamututte bamuyisiza emabega bwe bati nga Nakiwala Kingi yamutwala n'agenda n'abainvestor Prime Museveni bwe yamulaba yanyiiga n'agamba onunya kiwano murudishe uko toka omusajja mukulu yali tagudde kati lwaki yali amunyiigi anti kitekwogera ku Kyagulanyi bamwogerako yensonga lwaki yaddayo n'akolagana naye bamugamba olina okukolagana n'oli eno projekiti yaffe twagifuna byaggwa mwe mukolagana n'oli Kagombe yennyini yakugamba wano nti baamutwala akulira first division Kakiri omusirikale oyo yatwala Kagombe ku makya n'amutwala wa Director General wa ISU ng'ayagala amanye lwaki ensonga ezo zikandayo naye bwe yatuuka Director General yagamba Kagombe nti muve kye muba mukola mugende mukolaganye ne Kyagulanyi eno project ya government yensonga ki baagonda nibagonda tulaba Kibalama ng'aliko ebusaabala ne tuddamu mulaba nga ate bo balina okuddayo babagamba nti temuna kye mugenda kufuna oba tebalina kyakuzzaako babagamba temuna kye mugenda kufuna tuwali gye mugenda kulaga mukwatagane n'oli eno project yaffe mwami tugume n'ekibuzo ky'embuuzo Kyagulanyi ono bano bafuniramu okubeera nti bamukozesa ng'ate abantu bafa abantu bali bubi ng'abantu bagamba people power our power ate people power eruluda people power kimanyi okugiwandiisa bagiwandiisa balampozi yagitwala naye kakatono nasigala ng'agikozesa okimanyi nti mulimu n'abaagezaako okugikola ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ne bagiremesa akakiiko k'ebyokola ne kagiremesa naye kambuuzeemu ogambye nti Kyagulanyi akolera ki akolera gavumenti akolera Museveni omuntu akolera gavumenti asobola okugenda eri mu EU n'ayogera ebigambo ebibi anti kati gwe EU onoogikwata oti onookwata batyo bali okubategeera ki kye balowooza nga tokoze kino nga tokolaganye na muntu bw'atyo ono mbega mukukuutivu kati Kyagulanyi alina okugenda eri ayogerere mu bali kati bali bamuwa amagezi Museveni amanye baana baagala okumulwanyisa ate abamanya atya gwe tumanyi political intelligence yeeyo balina okuba nga bakozesa omuntu bw'atyo abeere ng'afuna amawulire gonna abantu bonna bawakanya pulezidenti era baali baagala okulwanyisa Uganda teekamu ssente naki bonna yabategeera Kyagulanyi bonna abalina wano bonna Kyagulanyi abalina bonna bali ku lisiti Kyagulanyi akoze omulimu gw'amaanyi nnyo era pulezidenti amwagala nnyo President agala nnyo Kyagulanyi ekitagambika anyenze byebibuzo bino byembuuza amwagala nnyo abasirikale ne bagenda ewe ne bakwata mukyala we ne bamugoba teri gwe baakwata mukyala we yayita Ntebe ng'agenda bweru oyinza okuyita Entebbe ne bateekamu ne sitampu nga bamanyi nti ogenda kwogera nti baakukwata teri gwe baakwata buli bubadde naawe bonna bubadde waliwo akabadde akaali ggulu ne bagaa nti bakuba kibooko ne bakuba baali bamwetoolodde bwe bati ne babakuba bwe bamutuukako baamukola ki baamukwatako ate kwakwatibwako Genosala anyiiga nnyo bannange kyovula ffe tetugenda kufuna ssente tetugenda kubaako kyekutuusa kate tumuveeko tuti kubanga ebintu byakola kati abaana 100 bali munda abantu bali mu kubonaabona tunaabeera ku ssente zokka tulina okubeerako nawo buntu kati abaana babakwatira ki abo bo bali genuine bali anti kyenkugambye nti bw'afaayo kubyaddala gwe bakwata ono alina okuleeta abantu abo abalwanyisa gavumenti ebyaddala gavumenti ebategeere abamu ebanywe abalala n'okufa bajja kufa n'abalala bamanye ekyokubakolera byalina okukola ono gwe mulimu gwe kati abaana bali genuine kati nga gundi Olivia Lutaaya olowooza tali genuine Lutaaya nalabyo no Sami the Mighty Family bamukwata ndaba musiba kati abuulire enji kakati ndowooza okiwulira abaana abo waliwo ki ku the Mighty Family waliwo Sami ujazimbe kyaki kati sigenda nze bane Yesu ono mumuleke
Yesu mumuleke mulemo muzanyiramu mulimo kuzanyira ku Yesu wala pastor kati aliko sema pastor omushana naye ayogera mazima anti yagambye tebaddamu kuwacha kwayo kimu kya 10 kimbibe bawaye ebibbe abasumba bakambwe nnyo bagambye mufere muzima si mufere kubanga kyogererwaho ku nti ekimu kyekumi zinaabanga sente kufaanana namwe oba mutabani obati simumanyi nakumumanya naye nze nakkiriza byayogera yabagamba abantu balimo kubalimba nti tomera ddagala ojja kufiira bwerera ate akusabire ng'ofudde ekigeza ebigambo byonna byayogera eddagala saba mukama akozese eddagala liri akuwonye okusinga ogamba kubanga Yesu bwe baali bagenda okusala Abaisirayiri nga bava mu Misiri okudda yabuuza Musa olina ki mu ngalo Musa n'amugamba nina omuggo ekitegeeza nti Katonda otaase bali ekitegeeza Katonda akuyamba nga naawe olina kyoweeyambyeko kati ofunye eddagala Mukama ajja kukuyamba nga owonye ng'omira eddagala lino kati bano bakugamba lisuule tosuula kubanga singa Katonda yagamba Musa nti olina ki mu ngalo n'asanga tannakyalina yandisaze enyanja kato kirabe ekyo kati bana bamulwanyisa mu omwana anti bamulwanyisa omusumba oyo bamulwanyisa naye byayogera bye bituufu bano abasumba baffere abasumba baffere nze kubuulira amazima banoonya bunoonya ssente gwe kati katuli mu kisiibo abasiraamu basiimulula bannaabwe njagala bambuulire pasita yasiibuludde abantu ate wali ayo bamala okusanga babagoba ku kyaki ate nga babagoba ku kyaki Yesu enjiri gye yabuulira yali ya mmere kulya era yazimbulukusa emigaati abantu balye bapasita bameka bategese emmere kuliisa abantu ku pasika tewali batibasobola nga badduka nga bagenda nga bavuga emmotoka ennene nga bazimba amayumba ag'ebitiibwa nga bawasa abakazi bakola batya naye tebalabirira bantu baabwe enjiri eya Yesu ey'amaanyi yali yakulya na kunywa ne ku mbaga ya Kaana yakyusa amazzi naga wakiri mu nyokka wayini bano baani gwe baali bayise jangu onywe soda gula tulera ya soda ogiteeke wali wa bugingo abantu banywe soda ku pasika naye asobola kikola ekyo tasobola sente yazaagala buli wojja nga akusolooza tulinga ffe abakristaayo bishopu bw'abajja mwe mulina okusonda eza bishopu ate bwe mage kanisa mwe mwagizimba ettaka mwe mwali waayo buli kimu kyonna kwegamba mwe babanyunyuuta bunyunyuusi si kyaki sibalwanisya naye njogera mazima wabeewo akantu akadda mu bakristaayo mwe musobola mutya okugamba nti mwe abali waggulu buli kimu kyonna kinaagenda wammwe n'obusimbi bwe tusoreza mu kanisa niwatafaawo kidda wakiri wabeewo ekidda wabeewo kyemuzayo muzeeko akantu ate nga tubiwaayo kanti kakati kiriwayo abantu bawaayo kati ono yayogeddeko naga ekimu ekyekumi kino kyabuyaayi naye baayombi ne bagamba ne kanisa bajja jijjawo akato kiraba ekyo ndowooza okiraba byonna byabuyaayi ajja kubeerawo Yesu ajja mukuuma oyo yaza ate okwogera mazima namwagadde nnyo simanyi gy'asabira oba alina masube simanyi gy'ali naye namwagadde nnyo ayogera amazima amazima ago gagenda mufuula ow'eddembe ajja kubeera tajja kufa kuba nalabye abantu bamwogerera ebigambo bamuyaye nabbi wa bulimba Mukama Katonda gamuwanga oba wa bulimba abeere Mukama yamanyi byonna nze nkugambye abantu bali mu kutubba ate abatubba si bagamba bali bannabyabufuzi bokka n'ab'ekkanisa bwennyini batubba kyenkugambye tewalabye gundi akalulu ka gundi akabaddemu mu kanisa ate no akabadde mu kanisa eyo gy'olabe waliyo omusumba aliyo mutabani wange yawasa muwala wange ati ye teyalwanye naye ababadde bambi yabadde waawo yabadde waawo yabadde atunula butunuzi musajja wa mirembe nnyo ntaka yakikoze nze omanyi nange nabadde mu kanisa ewaffe Namavundu nga nze nabiganye saagala kuddamu kwesimbawo mbaddeko nga nze nkulira abaami abakristaayo naye nabivuddemu nabivuddemu temuli mugaso owulidde njagala nsigale nga ndi mukristaayo ebintu bino bane nze ndi musajja mwerufu ndi musajja mukristaayo saagalira ddala ebintu ebikolwa bwe bityo abantu olabira ddala nga bali kuba naabwe bababba oli mukristaayo muno naye nga byakukola akukola bintu birala obubbi buli mu church obubbi buli mu ki buli wamu naye abantu basirise omuntu n'awaayo ettaka ery'ekkanisa n'aliwaayo awaddeyo eka 10 bwe mara ne mulitunda ne musigazako eka 2
okiraba naye abalitunda benda mirembe kyokka ate ettaka baali waayo bakanisa eya wansi ate n'obusente bwe tusorooza bugenda na mirembe ebitundu 6 bigenda ku busabadiikoni ne buweereze na mirembe na mirembe yawatavaayo akavaayo akajja wansi yo yabaaki yo yabaaki baako kyotegeka wakiri leeta abantu bajje bajanjaba abantu ku bwereere somesa abaana amalwaliro gano tugendeyo nga gaabwe kakati eddwaliro ly'emmengo ly'abakristaayo nze omukristaayo nganyidwamu ddi nga ngenze ku ddwaliro ly'emmengo ndi mukristaayo tulina university eya UCU ffe twagiteekawo ya bukristaayo twasasula sente nze omukristaayo nganyirwamu kinga nina omwana asomera ku UCU buli kaseera noba nga sente gw'osindika zigenda naye tebanakyo bakuyamba ng'omukristaayo tebazza osigala obawa ate ne President Museveni n'abawa ate nga wano mu kuwaayo bakubiriza baneemuweeyo n'owaayo zino n'owaayo ez'okuzimba n'owaayo ez'okukola ki zonna buli kimu kyonna kigenda naye bo ne batakugamba tukole kino ebintu bya gavumenti amasomero ga Church of Uganda gayamba dde omukristaayo omukristaayo bwe yandize bandimusaliddeko daba Islamic University in Uganda bwogenda ng'oli musiraamu sente zosasula ndala okitegeera kakati yo UCU Uganda Christian University eyamba dde omukristaayo nga sente twazisorooza ez'okuyamba university ne kakati kyagenda teri scholarship terina scholarship gye bawa mukristaayo teriiyo naye oyogedde ku mukristaayo tunaabogerako ddi mmwe kubanga mmwe baffe yekugwa kubbwa kati tubogereko ddi omuntu akuwadde ettaka lya bwereere abantu bezimbidde ekkanisa yaabwe bagyezimbidde ate mulitunda ne mutava ku ekyo n'omubuulizi gwe muleese ffe tulina okumwesasulira ne reverand azze ffe tulina okukola ki kakati ate n'obusente bwe tusoroleza obutonotono mubututte ate kati ebibbo bye byaleese byennatidde oba okitegeera bw'oteekamu bw'oti toddamu kukwatamu katono kati bataddeko kagundi kano buli kwakati abantu balinga bazibbamu ateekamu 10 n'ajjamu oluusi aleeta 2 n'ajjamu kyenji nizo wateekangamu n'ojjamu kyenji kati baba tebuse kati bw'oteekamu 2 lumafaaya tokyaddamu kasoosuula naye nga abantu bategedde ajja n'olukumi lwagisuulamu kati binusu bye basuulamu binusu bye basuulamu kati ani yaleese naye bakulemerako buli kimu kyonna basolooza kino ne basolooza kino ennyumba y'omwawule kati kyetugamba ebyo byonna byonna n'obikola naye ne batagamba nti waitye Archbishop agenda kujja ku kanisa kakati ku luno abaana beteekateeke waakira gye n'ekipakiti kya switi talina kajja nako wabula mwe mulina okumuwa mwe mulina okusolooza amafuta agamuleese n'abazze nabo bukodo nedda banange obukodo buyitiridde olaba abantu bano bagenda ne mu kufiirwa ne basaba sente ze basolooza mu kufiirwa nazo ne bazitwala lwaki temuziwa abantu abo ne muzirekawo pastor omushana atuwonyeza abasumba n'abantu abamutandika amakanisa okuva edda nti amakanisa gafuuse amakanisa abantu basirifu basirika n'abantu ebibanyiga bingi twagala tumanye nti kakati Ssaabasumba bw'abajja okujjaganya kubeerewo mutegere nti waliwo ebbaasa gy'anaakwasa abaana naye omwana n'obwayimba okufiirawo okukwatikwa n'obwazina tasobola kumuwa yadde n'ekikumi oba baabaki simanyi tosobola ye kyafuba kiri kimu kusomesa kitabo ku njiri yokka okiraba naye okimanyi nti mu kanisa n'obwoba muwaayo bo tebawaayo abasinga tebawaayo nagamba bwoba towaddeeyo mu nnyumba tojjanga eri Katonda ngaronsa naye ye akubiriza yennyini oyo yennyini pasita omusumba tawaayo yasigala mu ntebe ng'atudde abalala nga bawaayo anti kakati ani atasukulumyemu ne bakugamba nti ffe tuli Katonda ow'Isirayiri ajja tukuuma ne tubeera ne Katonda waffe ne tumusaba bo kati balina abajaasi ab'ebibomboola aba bulaaka be babeesikotinga kakati nze nsigale ku Katonda w'Isirayiri bo bakuumibwa abasirikale bannange mutubalemu amagezi nammwe tukyuseemu embeera tukyuseemu Archbishop bw'oba ozeba oli bishop oze ku kanisa nze nalaba bishop omu yekka bamuyita Bishop Moses Banja yali na mirembe kati
yagaba ku kantu yajja kanisa waffe nabo mukade mitwara ata sikirabanga nako teri bishop agaba neza bamuyombesa bate kuba bamuyombesa era kyovura basiwa tutumu nnyo bannange nze kankubuulire ekiriwo kati mu kaseera kano ekiriwo mu kaseera kano kyekizibe ekyo oyagala soka mukwata sigenda mukwata kakati ye pastor bw'omukoneddemu abantu balekera okuwaayo ebintu abantu bayaaye nkugambye sente ez'okusaba ng'omuntu yafudde ne mujja ne musorooza muzitwala mutya nga bamurekwa tebalina ne sente zigenda okugula ebitabo abaddako okudda ku ssomero ne muzeetika gwe bafaada ne mutwala essente abaana bazimbye amayumba bakoze bizinesi ne mugagawalira ku maziga g'abantu oli n'aleeta olukumi lw'omusabire neteri yadde saara gy'omusabira teri nawo abantu bano banabo bayina akayanja omala naziraba n'ogamba oleesemeka n'otamusabira musabira abaleeta ebbaasa 10,000 20,000 5,000 bemusabira abasigadde abawejjere temubasabira mulowooza mwe munaagenda mu ggulu temugenda mu ggulu muleke omusumba ono bye yaleesa byogere muleke okutiisatiisa omusumba kaboogere naffe katubyogere tujja byogera mukyuseemu amasomero agali ku Church of Uganda oba ku musingi gw'ekereziya omuntu bw'abazze nga mukatuliki mumusalireko ku sente ategeere nti nange omukatuliki nazimba essomero naye school fees waabwe omuliro muleege be basinga okusinga sente nyingi kati nze kinyamba kiyinza okubeera omukristaayo neŋŋende Mengo ne bansaba 7,000 okunkuba akayiso mu liiso ndi byannema nakubisaayo bubiri saddayo ate ng'obeddewo nnyo ku ddiini ate kati nze nnyo ndi mukristaayo kuva bujjajja ne bujjajja ndi mukristaayo naye kakati nze bajjajjange oba tebabunkuba babulekeyo kubanga kati sikyalaba na lwaki ngenda na mu ddwaliro ly'obukristaayo linyamba ki ndi mukristaayo ngenze Mengo ate sente zensasula zisingana ezemusiraamu ze yasasudde kati kye kyanfuula omukristaayo munyamba kimwe bakristaayo mwe oba bangobe nze nozolooza nkyali ku ebyo kati nze ndi ku Katonda wange nze nsaba Katonda wange yamanye ebyange naye mwe muleme okutunyigiriza nze nkugambye twasolooza sente ez'okuzimba Uganda Christian University n'olwaliro tukyazisolooza naye omwana w'omukristaayo amanya ate nti nze ndi mukristaayo nsomera UCU tewaba yadde kasikaala ntugaa tulete sikaala waki tuziwe kanisa buli kanisa tugiwe sikaala nengenda okusomera Mengo nibagamba Mengo seke nibagamba nti olina okuleeta obukadde 3 n'omusiraamu 3 n'omukatoliki 3 kati lwaki ndi mukristaayo lwaki ndi mukristaayo lwaki ngenda mu ssomero ly'obukristaayo wetaaga eddiini eddiini n'okungattako banjigatteko naye mwe mutunyunyuuta mutusikamu busisi eddiini bwegamba nti mwe munaatunyunyuutanga bunyunyuusi musale amagezi mubeeko kye mukola mugjeewo obukodo babishopu mugjeewo obukodo nze mbabuulira mugjeewo obukodo nozinira bishopu nozina nokola otya nokuba mugalo tumutendereza yesu mwana gwa ndiga naye nabo takuwa yadde n'ekikumi yadde ate ngaakulaba oli muwejjere ate gwateekamu ate gwolina okuteekamu amafuta gamuleese gonna ogasasula aganamuzaayo ne ttiimu ye bakwagaza osoma ebintu ebyo bannange okitegeera era ngenda bisoma ate n'obisoma emyaka kati onoobimala ddi onoobimala ddi nze kankubuulira amazima kino kyo njagala mukimanye abakulira amadiini mutuba naye temwagala tuboogereko naye nze mboogeddeko mutuba mubeeko kye mukolera abantu twagala kulaba ekkanisa ng'erina scholarship zeereese eri ekkanisa buli kanisa eweeyo waakiri sikaala abaana 5 abaana tebasoma abaana bakristaayo bakitaabwe bamaabwe basasula bawa endobolo bakola biki naye kanisa yawaggulu netagamba katuteekewo waakiri ketuyamba abantu waakiri abaana 5 balyawo bo basikamu busisi emotoka bavugadde ne bweziti ne Prime 7 n'abawa nesente ne bafuna bazimbi amayumba amanene amataka oba kitegeera naye abantu bawansi abantu bawansi bali bibi muyambe ku bantu bawansi mwe ab'ekkanisa muyambe ku bantu bawansi mwe ab'ekereziya mubayamba ki ate ekereziya waakiri yeyambako etegeera abantu baayo nakyekola emizigiti kino kati tuli mu kisiibo bo basiibulira abasiraamu
Nembuulira omukristaayo yaleese emigaati 5 nti gwagiwa abantu. Dini kyesinga obugumu. Obukodde obuli mu bukristaayo wali obulabi. Dini kyesinga obugumu n'okunyunyuuta abantu. Ebukristaayo. Ey'abakristaayo omulokole atuusa ekiseera olusi n'agabako n'owulira nti yagabye emmotoka n'owulira nti yakoze ki gye bali abamu naye obukristaayo bwo bwagenze wala mu kunyunyuuta abakristaayo. Osorooza n'osorooza ne bakusorooza ne zikugwamu, ate bwe zikugwamu n'ofuuka omwavu bati bakyasobola kukusabira. Oba tokyatuula na tokyasobola. Toyinza na kulaba muntu ntaze kukusabira. Tomulaba nako. Gwe n'osaaga n'okusaaga. Nkugambye mu East eno mwoba olabira abantu. Oyinza okugamba nti ekkanisa ebulayo buli kuleeti ya mitwalo ebiri. Naye nga olina emitwalo 40 ogula kuleeti meka? Kuleeti ziba? Si kumpi 200 tebiwera. Eziba mwana. Buli kuleeti ya mitwalo ebiri. Mitwalo 10 ze kuleeti 5. Mitwalo 10 ziba kuleeti 2. Kuleeti buli kuleeti erimu cupa 24. Si bwe kiri? Kakati 25. Kakati 24. Kakati ziba zeemu. Kubanga ziba 2 n'omusobo. Ebibiri kati ku kanisa tezimala. Naye n'obula emitwalo 4 n'ogamba ati kangulira abakristaayo soda. Wakiri soda. Ate bw'oba oguze buno obutono bw'olukumi bamuleka nawo. Buli mukristaayo ayingira ne ka soda. Buli mukristaayo ayingira ne ka Mountain Dew. Mukristaayo ayingira ne ka Guna ka Mirinda. Naye bakikola. Obukodde obuli mu makanisa ono mwana kaboogereko. Mwafunye. Kaboogereko obukodde buyitiridde. Owulidde buyitiridde. Bayitidde okunyunyuuta. Mulimu bano abaana abajja nga Bishop yazze, abajja n'ebimuli, abajja naki. Tayinza tasobola kukwata yadde naga kankwateyo omutwalo. Ngwe bano abaana. Teri obukoddo buyitiridde bakyuseemu. Kale twalabye okusabira Dr. Besigye. Anti byembadde njogera. Kakati laba bw'obanga President Museveni atandise okubira abekereziya essimu. Gundi Bishop Semwogere. Bagambye omutima gwalina. Ate nali mwagala nnyo naye kati kye yakoze yeetondera abakatoliki anokwetondera abakristo. Ekitambiro kya misa tebakigaana. Ekitambiro kya misa tebakigaana. Yandize teri abaavu ku kanisa ku kereziya. Teri abaavu bandize ne babakuba. Yesu yatibwa ku musala ku myaka 33. Semwogera n'emyaka emeka. Akyagala kikunsi. Yesu yafira ku 3 ekyo. Naye yaliddeko. Ono alina 4 yagala kikunsi. Yandibikoze. Oba bakutta ne bakutta. Kati bakitegeeza mwe mulimba bino bye mugamba tugenda mu ggulu. Nabo batya. Oba kitegeera mulimba. Baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebagala. Omwana wa Katonda. Baamutira ku myaka 3 olina 8 onoonya ki? Mweno tubagamba ne mubidde by'okusabira. Nedda. Ekikugaana okusabira bano nga bakutiisiza okufa kikinga Yesu yafiira ku 3 olina 8 obazaamu emirundi 3 wandigeze ne bakutta bwe bakutta gwe n'omanya nti ekyo kiwedde kubanga kyokolerera okolerera ggulu okolerera nsi gwe semwogerere oba okolerera ggulu ku myaka egyo gy'olinawo akabazaamu emyaka gya Yesu emyaka emirundi 3 ero kyatya okufa ow'omutitizi babaseka ow'amanyi nga bakaaba. Kakati tugenda kukola tutya nga n'ebitambiro bya misa mutandise President Museveni okuba essimu nti temubisoma. Ekitambiro kya misa ekisasule bakigaana. Okimanyi nti mu Bukatuliki nze nabadde nkisoma. Yogera ne kakati nkitandikeko. Kubanga kati laba omanyi Obukatuliki bulina ebintu bya mirundi 4 bulina Eucharistia. Ogimanyi eyo etegeeza ki? Eucharistia ke kagaati kali. Omukatuliki omutuufu oteekwa ng'oli akagaati ako. Ekyokubiri penitensiya okwenenya. Kyateeka Omukatuliki okwenenya. Ekyokusatu bakiyitawo oludiini. Omukatuliki yenna bw'aba mulwadde alina okusabibwa n'okumusiiga evu.
buli mu father buli bishop alina okusiiga omukatuliki yenna omulwadde era kyateeka father oba bishop okukyalira omulwadde kati waganye okusabira Besigye omulwadde omuyi kati watuukiza kiri gwogenda mu ggulu lyawa mweddeko mwetereeze lino ggwanga Uganda temugenda kulibeeramu mpaka era mujja kufa kati bye mutya bya bwereere omwana w'omuntu yafa atudde ku ludda lwa kitaawo lwa ddyo era agenda okudda okusalira emisango abalamu n'abafu kati gweoyagala gukusalire ng'oli mulamu oba ng'oli mufu salawo kimu nolowooza ki Museveni lwaki basazizzaamu okusaba kuno mitima mubi ne Sara bagitya kati nti baade baterese kati kati kye kyabaganya okubikola naye mulowooza ebitajja tebigenda kukolebwa ebitajja bigenda kukolebwa nze nkubuulira ebitajja bye mwogera bye mutya bigenda kukolebwa okujjako nga mukyusizzaamu abantu bali bubi nze ku luno nawagira President Museveni ng'amanye nti President Museveni nawe atuusa nakyasobola kukolera abantu n'abantu bali bubi abantu bakyanywa amazzi mu biddiba n'ente abantu enzikiza ebata mu byalo ebiguudo byagomoka entindo tonnawooyita abantu obwavu bubato omuntu ayambala empale emu nze singa mwogera amazima wano eyakagula empale empya mu myezi 2 emabega awanika omukono n'abakazi nga woobali wano nze nkubuulira obuwale bwe bambala bwa myezi giri nze nombabuulira amazima abantu bali bubi abaana tebanadda ku ssomero genda mu byalo abaana bonna bali waka balowooza taamu eno kasita yesooka nedowooza owulira naye nga amazima Katonda mu ggulu omwana agenda mu sini ey'okuna agenda mu sini ey'omukaaga ogamba otya nti mutuufu teyandibadde ku ssomero n'abantu balina ssente naye bamaze dde okugamba nti abagenda okuregisteringa UNEB senior 4 mitwalo 25 UNEB senior 6 mitwalo 4 zibagenda okusasula school fees ziganye zino lwaki UNEB esaba ssente z'okwewandiisa nga kitongole kya gavumenti zigenda wa ssente zigenda wa emisaala gavumenti yegisasula yerabirira buli kimu kyonna buli mukozi wa UNEB lwaki musolooza abaana ne muli musa abaana okukola ebibuuzo nga musolooza essente z'okwewandiisa basajja mmwe bakazi mmwe tuli banyiivu ffe biri byogamba bijja kubaawo bwe mutaakyuseemu wagenda kubaawo obuzibu wano okoze kya Miriam Matembe nga mukambwe tuli bakambwe agamba semwogerere ekikonti kyeyakoze tekiri yalina okwetonda nze kugamba bino ekitongole kya gavumenti osaba otya ssente abaana okwewandiisa n'obalemesa okukola ebibuuzo nti oyagala ssente zakukola ki lwaki essomero lya gavumenti Mengo simanyi Makerere college simanyi biki osaba ssente ezitagambika ezisinga ne za private kyokka ng'oli ssomero lya gavumenti ffe gavumenti tugyenyumirizaamu ki kye tugyenyumirizaamu abaana katuweziza miliyoni 7 ez'abaana abafulumya eggwanga nga balina diguli ne diploma abafulumya eggwanga nga bagenda kunoonya emirimu ebweru kakati eggwanga liyamba ki omuntu okufuna $2 olunaku abantu bafuna emitwalo 10 ng'ate okugibasasula lutalo oba kitegeera abantu bali mu kubonaabona nze kubuulira n'osanga omuntu nga talina kyakulya ali awo kakati baagobya abantu yes mwagala kutereeza ekibuga musanyuse mwabayitamu mwagala kuyita awalungi naye abantu bo mwagobye mumanyi gye bali manyi kye balya manyi bwe basuze manyi amayumba ge basulamu nti mapangise balina okupangisa mukimanyi nti abantu abo balina abaana bagenda ku ssomero mukimanyi mmwe mumanyi nti muwogo kati okugula muwogo wa siringi obadde ogenda Kaleru n'ofuna muwogo wa siringi 12,000 naye ng'okumufumba weetaage amanda ga siringi omutwalo amanda mwagasiba mwagateeka mwagamba tegajja wano nga mukwataganye n'odongo oto n'abalala ne mwegamba tebagaleeta amanda manyi bwe gasugula ne mumanyi omunaku mulowooza omunaku alyaki omugaati gwa 5 sukaali wa siringi 15 gwa kakaaga kati ebyoma byosanga kukuba okitegeera omunaku takyalya mugaati omunaku takyanywa mata omunaku tanywa sukaali kati mu sukaali tulwala mulwale era abanaku abasinga bonna kati balwadde sukaali nze kubuulira byenjogera wano tulwala bulwazi ate teri afaayo abo boola baabo basabasumba abo boola baabo bo tasabira mbeera kugamba nti bana abantu bali bubi tusabire embeera Yesu be yanoonya Yesu yanoonya abavubi teyanoonya bano abagagga okitegeera naye bano bo kati bali mu bagagga be balimu
amuwe motoka enene President Museveni yanamugamba yanawulira kyamugambi naye omunaku eyagobeddwa ku luguudo Ssaabasumba tayagala kumanya gyali tayagala kumanya tayagala kumanya abalema badde basulaawo ku Beni Kiwanukaawo nga we basula batali n'amanyi gye bali waliwo ayagala okumanya abalema waliwo ayagala okumanya abalema badde basula ku Beni Kiwanuka kati gye bali waliwo ayagala okumanya mubadde kimwe naye mwe nimugamba nti ebintu bagobe bana abatembeyi bagende mu bizimbe byabwe anti badde tebikyako kakati mwe ne mugamba nti mwe nti ensi tegenda kutabuka ensi teeko kutabuka kubanga mwe mulowooza nti mwe mujja kubanga muri bulungi ffe nga tuli bibi tusigalaawo nedda wajja kuvaamu omuwejjere mbakulembere nkulembere olutalo tujja kukulembera abantu twekalakazi bwe tukusanga tumunyige nze kankubule tewali gye batankubanga bakube ze baagala nze siringa Ssaabasumba atya okufa nze emyaka gya Yesu nagisusa kino kirekawo ekkanisa teri temukyali era kakati mutegeere nti kati Ssaabasumba wa Uganda ye President Museveni bali mu kimu Ssaabasumba wa Uganda ye President Museveni bakati yasalawo ekitambiro kya misa kisomebwe oba nedda owulidde era mugende mu maaso ffe twamuwagira nga tulowooza nti ebintu binaakyukamu n'ebyeyongera kwonooneka obwavu bwongera kubeera obwavu kati fe abaana abaffe bali ewaka tebasoma abaabwe bagenze Harvard gye basomera okitegeera kati gwe nkyokomye ogambe nti nange nkuwagira ebintu byo byokola mwe lwaki bw'oyogerako nga bakuwa obutwa bw'oyogerako nga gundi agatumutte bw'oyogerako nga gundi olowooza ogenda kutta mpaka ddi naye babukuwa olowooza bagenda kukikola mpaka ddi mugenda kikola mpaka ddi mwe n'embeera gye mugamba nti egenda kutabanguka eteeka okuggyako nga mukoledde ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo abantu mubabonyaabonya bakamala okubalonda mubagobye ku nguudo zonna lwaki temwagumiikiriza ne mufunayo kafandi akasente kogamba nti buli muntu muwadde emitwalo 20 genda n'ebintu byo mbikulekedde n'ebintu mubitutte nde munakye mubawadde mubagobye baragewa mumanyi gye bali abantu abo enkya bwe mbakunga ne mbateeka wali ne mbawa enkebete mumanyi kye tusobola okukola gwe muzimpe mubekwa jinkasukira wano olabe bagireete nze ebe ntono nobwebe nenene nze manyi gye nzikwataobeera kuli gwe sirika abantu bano be mugoba bembonyabonya bagenda bafuukira ekizibu anti kati mujja kuba bodaboda nabo nalabye abantu batabuse nina akatambi ke nalabye nga omwana akutte lipo akutte zinzimbiya agikutte batematema abaana abavubuka anti kati nedda bagamba bwonyiganya ennyindo ogireesa ki musaayi ate bw'oba ogoba musajja muno olekemu agakuza abantu bali bubi abantu bali bubi nze kubuulira amazima moze abantu bali bubi abantu bali bubi abantu basula bubi abantu badde basula mu makanisa babagobyemu abantu badde basula ku nguudo babasomala okusaba nga bamaze okujjako akasente nga bagamba genda nga baggalawo mu byalo genda mu byalo kimanyi nti mu byalo kati abantu ennyumba bapangisa mpangise genda mu byalo olabe ekiriyo gwe okyalinawo osobola okutyaba enku ebigundu bya gavumenti byonna babizingako babiteekako seng'enga abagagga babitwala n'abali mu buyinza tokyasobola kufuna nku mu kyalo tokyasobola kubaako woolima nagundi zonna bazikola ki ettaka lyonna balitwala akati mbuulira bwogobye wano bagenda kuddawo tobawadde adde 10 gavumenti yawadde tusobola kuteekateeka neteekawo biliyoni 3 ezisobola okusasulako ku bantu abo tezirina bangerukwago musanyufu ate musanyufu ki naye tannabyasanukayandikoze ki naye yali akola bibye yani gwe yayamba ani temutubuulira ate twabagamba nze bali mwezi ono namuwagira ne mugamba bali mwezi ono tajja kuba mwangu ate lwaki gwono nze nkubuulira byonna byemukola kati mu kiseera kino bijja baddira abantu bagenda gumiikiriza myaka emirala bayidawo omuntu gwe bagumiikiriza ebbanga lyonna ye President Museveni myaka 4 ye bamugumiikiriza bamwongedde emeka 5 teri gasi agenda okuddamu okubeera wano teri bannayuganda tebagenda kuddamu kubeera na muntu myaka eyo gyonna tekijja kusoboka bannayuganda bakoowu moze oli wano
ogenda kulaba ekigenda okudda mu Uganda wano siga nti nze njogera nga ntiisatiisa naye bwebanga temuukole ku nsonga ezirimu abantu ne mmanya nti abantu bali mu bulumi ne mmanya abawejere bagenda kubajja mu buyinza bagenda bubajjamu ebintu bino mugaana okusaba mututuusiza bayire okukisembayo mwatutwalako ettaka ne mutwalako ebyobugagga byonna ente mwazirya buli kimu kyonna mutobonyabonyeza ekisinga kyonna ne tugumiikiriza ne Saara naye mutandise okugitulemesa esaara obusaara okugenda okusaba Ssaabasumba n'oyambala enkofiira n'oddeeyo kati enkyo gyambala odde mu maaso gaffe otugambe ki ogenda kutugamba kigwe Ssaabasumba byakola tebiriiyo nze kubula byakoze tebiriiyo era yetondera abakatoliki yetonde mwami tukume siibula mbasiibudde ate kirala ki mbasiibudde ayagala okuvuma avume ayagala okukola kinze gasiya sinakyenjira mukole kye mwagala musibe bulungi mwiraba